Bajeti ya 2019-2020 eyisiddwa ya buwumbi emitwalo 448 kyokka ebitundu 75 ku buli 100 zigenda kukungaanyizibwa okuva misoro egikungaanyizibwa munda mu ggwanga ate ebitundu ebisigadde 25 zive mu bagabi b'obuyambi n'amawanga g'ebweru. Wadde nga tewali misoro mingi gyereeteddwa, wateereddwawo amakubo amapya agenda okweyambisibwa okulaba ng'abantu basula emisoro mu budde. Eby'ensasula y'emisoro birambikiddwa mu Tax Amendment Bill 2019. Gavumenti mwetadde amakubo gegenda okukozesa okulaba ng'ekungaanya ssente z'eruubirira. Omuntu yenna okufuna layisinsi okuva mu kitongole kya gavumenti kigenda kuba kyetaagisa okusooka okugulayo TIN namba. Omusolo ku nnyumba z'abapangisa ogwa rental property gusuubirwa okwongera okusibwa mu nkola wadde nga wakyaliwo okusoomozebwa okuva mu bannannyini mayumba abaguwakanya ennyo. Enkola y'okuwola abantu ssente nga bakozesa enkola ya Islamic banking bwe bawolera abantu ssente okutali magoba nayo yakusibwa mu nkola. Omuntu yenna n'alimu okusasula omusolo gw'ebintu ebikolebwa mu ggwanga guyita exercise duty mu budde ateereddwako engasi ya bitundu 2 ku buli 100. Etteeka litaddewo omusolo gwa mitwalo 10 eri banka zonna bwe ziba zigaba yinsuwa eri abantu abeewola ssente. Minisitule y'ebyenguudo yeesinze okufuna omutemu omunene mu bitongole bya gavumenti byonna ng'eweereddwa obuwumbi 640. Ebyokwerinda by'eggwanga nga bwe gwali omwaka oguwedde bye byazzeeko n'obuwumbi 3610 nga zikola ebitundu 9 ku buli 100. Minisitule y'ebyenjigiriza yakutte ekyokusatu nga yafunye obuwumbi 3208. Eby'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka obuwumbi 2905. Ebyobulamu babiwadde obuwumbi 2500 ate ebyobulimi obuwumbi 1000. Speaker, I beg to move that the report from the committee of the whole house be adopted. Congratulations. Honorable members, we have done it. Amos Rugolobyo omubaka wa Ntenjeru North era ssentebe w'akakiiko embalirira mu alipoota ya bajeti gy'ayanjulidde paalamenti alaze emisoso gy'okukola bizinensi nti gikyali waggulu olw'ebbeeyi y'amasannyalaze, emisolo, amagoba g'okwewola byonna ebiri waggulu. Ebintu byeyongedde bingi nnyo ebibadde byetaagisa okwongeza ssente. Ssente zino tulina okuzeewola weewaawo naye tulina kunyiikira kukola okulaba nti bye tuproducinga bivaamu omusolo ogumala. Zo ssente z'okwongeza emisaala gy'abasomesa teziteekeddwa mu bajeti y'omwaka ogujja, wabula nga abasomesa abawera nga bwe bagenda okussa wansi ebikola ng'omubaka Margaret Wabushaija bw'alambulula. Ekyo tekijja tutiisa kuba kakati babayise mu public service okuddamu okuteesa naye tuteesa ki? Naye bo bannange bagenze kuba tebayisenze naye kwegamba byebintu ebyennyamiza mu nsi eno nti tetwerabira n'okwerabira nti education is part of development. Kyokka Minisita David Bahati abagumiza nti babiri bagumiikiriza. Abasomesa tukyakyogerako ate tugenda kubasinkana twogere nabo tuteeke ku facts. Mu kiseera kyekimu ababaka abatula akakiiko ka bajeti abatakkiriziganyizza na lipoota eyakoleddwa ababaka bangi banjudde lipooti yaabwe nga bakuliddwamu Muwanga Kivumbi, Cecilia Ogwala ne Joya Tim Ongom nga basemba eddwaliro ery'emulago liweebwe obuwumbi 3.5. Sikirabangako paalamenti nejja neyisembalirira nga tegikubaganyizzaako. Eno bajeti tuyisiza bajeti nungi ekisooka kubanga amasannyalaze bawadde ssente nnyingi nnyo. Olwaleero nga tetunnaba na kutuuka mu bajeti eno amabanja gatuli mu bulago. Obedi Utale ne lwekyo nakasiba okusakidde Green ku Bukedde TV.